Ekitongole eky'ebyobulamu oba giyite Ministry of Health evuddeyo ne babaga ekiwandiiko President Museveni kyataddeko omukono nga bakakasa nti alumbiddwa ekirwadde ekya COVID-19 oba kiyite lumiimamawuggwe. Museveni agamba nti olunaku lw'eggulo yabadde nga yakava mu kukola State of National Address n'avaayo nga awuliramu olusenyigasenyiga olutaamuwuliza bulungi, kwe kuyita ttiimu y'abasawo abakugu ne bajja omukeberako. Bwe bagenze omukeberako ne bakizuula nti ono alinamu ekirwadde ekya lumiimamawuggwe era ekimuwaliriza okweyawula mu bantu, nga wenjogerera bino agambye nti ali mu State House ey'e Nakasero gy'apoyedde nga tayagala kubeera nnyo mu bantu kubanga awulira ddala nti obulwadde buno tayagala busiiga bannayuganda nti olw'okuba ye abaagala nnyo, era akakasizza n'agamba nti emirimu gy'owa pulezidenti gyonna mu kaseera kano Prime Minister Robinah Nabbanja yagivunaanyizibwako. Olunaku olw'enkya abadde alinayo okugenda okubeera ku mukolo ogw'olunaku lw'abazira era n'akakasa bulungi nti tagenda kwetabako omukolo ogwo, wabula Robinah Nabbanja yagenda okukola obuvunaanyizibwa bwe bwonna bw'abadde ateekeddwa okukola nti kimuyambeko obutasiiga bannayuganda bulwadde era kabeereko mu State House awummulemu. Bwe banaabanga balaba nti embeera etabukidde ddala n'agamba nti banaaba bamwongerayo afune obujjanjabi obusingako ku bwe Uganda. Naye kino kijjidde mu mbeera ng'eggwanga liri mu kattu terikyalina ssente. Bagezezzaako okwewola ensimbi mu buli ngeri zigaanye, bakoze buli ekisoboka banoonye ekkubo lye baggyamu ssente, bikyabalemeredde. Kyova olaba nti kati bataddewo embeera eno nga baagala okuddamu okusiba eggwanga Uganda nti lirumbiddwa ekirwadde omulundi ogwokubiri. Kyokka nga kino kigenda kugendereramu okusaba ensimbi mu bitongole ebigabirizi by'obuyambi nti biyambeko Uganda erwanyise ekirwadde kino nga tekinaba kuddamu kupaala. Y'ensonga lwaki tebagadde kiyisa ku muntu mulala yenna nti oba twazudde mu gundi oba tukizudde ku gundi. Kitandikidde ku ye yennyini gwe bakoleddeko kino nti nno bagambe nti gwe bakizuddemu. Ekyo kikange nnyo bannayuganda era bajja kukulaga mu kaseera katono nnyo nti bazudde minisita gundi naye kimukutte n'omulala paka lwe banaavaayo bagambe nti tutaddewo lockdown eggwanga musooke mutuuleko wansi tusooke tunoonyereze ku kintu kino tugenda okukisagga amagezi. Awo kijja kuba kyanguwa okuwulikika abantu baali abazungu abatuwa obuyambi, kijja kuba kyanguwa okuleeta abantu abo baleete ssente mangu kubanga baakirozaako era ne kibayisiza ddala bubi. Kati wenakiwulira nti ate kizzeemu okweriisa enkulu ya Uganda, baba balina okukola ekisoboka kyonna baleete ssente bunnambiro balabe nti bakisitoopinga mu bwangu. Awo abantu bano bo baba baliddemu. Omanye ebintu bino bo buli kimu baba balowooza nti nno bannayuganda basiru obwenkanidde awo nti bano bo baba balina kye beetaaga, fayini beetaaga ssente nga baba bali mu gavumenti, naye ate bateekawo n'okusannyalaza emirimu gya bannayuganda nti embeera yaliwo luli bannayuganda bamalira ddala emyaka 2 nga tebakola batudde butuuzi waka. Kati batandise okweyogeza ebintu bino lyekkubo lye bakwata era bagenda kukulaga nti ekirwadde kino kitandise okulumbagana abantu kizzeemu kabisibisi era bakulage nti mutuule ewaka. Naye ng'abantu bakyali mu kaseera kakwezza bujja, akasente kaabwe akaafa mu biseera biri, kati olwaliro ate obaddemu batuuze ewaka. Abakulu bano bandibadde bakola ebisoboka ne banoonya engeri gye bafunamu ssente, naye nga ate si yakusannyalaza mirimu gya bannayuganda kubanga kino bo ekkubo lye bayitamu yes bajja zifuna, naye ate bo baba bakola, naye ate bannayuganda ababawa emisolo baba batudde butuuzi waka. Kintu kino bo balowooza nti kibayisaawo, naye ate kiba kibasuulamu lwa nsonga nti bannayuganda abawa emisolo kati baba tebakyakola mukadde ako era neggwanga liba teriyingiza. Mubala ssente ze mugenda okuyingiza nga musabye okuva mu bazungu, naye ate era tezimala kuba mugenda kutuuka ekiseera nga ziweddewo nga temwetaaga emisolo gye mujja mu bannayuganda ate bwe mubeera mukalize nga batudde butuuzi waka. Teebereza abazadde bakazi abaana baabwe mu masomero, kati ate babe nga fees bamwekudde na bwekuuzi, babe nga tebanayitawo kaseera bawulire nti ate abaana mubazze waka ate obulwadde bwakomyewo. Basajja mmwe mweddeko musaasireko ku bannayuganda.